Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ekifo ekitenderezebwa kirina okuweebwa oyo eyasaasirwa ne Allah n'amusonyiwa ebyo ebyakulembera byonna nga ye Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-maqaamu al-mahmud kyekifo ekimusaana ekirimu okutenderezebwa okungi ennyo ng'ayani alikifuna nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad kitegeeza ki? Kitegeeza asinga okutenderezebwa. Kiri ala wazni mufaal era nga kitegeeza eyaweebwa okutenderezebwa okutaliiko kikomo. Ahmad ne kitegeeza okutenda okwa waggulu. Allah tabaraka wa taala tuyina okutenda kwe tumutenda nga Katonda waffe naye nga yatukkiriza okutenda omubaka alayhi salatu wassalam nga tumutenda olutenda olusinga ebitonde byonna. Tetuyina muntu mulala gwe tusobola kutenda bwe tutyo. Bw'oba weebase waliwo amutenda, bwe mba neebase waliwo amutenda, gwe bw'oba weebase waliwo amutenda, gwe bw'oba ozuukuse waliwo yeebase. Ffenna bwe tuba twebase ebiwuka biba bimutendereza, ebinyonyi bitendereza Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ebisolo, amajinni ajja kutendebwa paka ensi lwerizingibwako, ajja kutendebwa ku lunaku lw'enkomerero. Allahu akbar. Kakati Muhammad ne kitegeeza obungi ate Ahmad ne kitegeeza obulungi, okulondamu obulungi oba kale omuntu nga bw'anaalondamu krimu yekka. Era bwe tukitunuulira obulungi mu kukinnyonnyola nti abantu ba Isa abamukkiriza baali batono, baali Ahmad nga bw'olaba abayigirizibwa ba Jesus baali 12 era bw'olaba omuntu yakozesa erinnya lya Ahmad yali Jesus Isa ibn Maryam. Kati abantu ba Isa baali batono naye nga yali cream. Abantu ba Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangi nnyo naye nga ate bamutendereza, mwe muli abatya Katonda ennyo ate mwe muli n'abatya Katonda okumutya nga bakyayiga eddiini yaabwe. Ibn al-Qayyim atutegeeza nti lwaki Musa alayhi salatu wassalam bwe yali ayogera ku nabbi sallallahu alayhi wasallam yayogera linnya lya Muhammad, ate lwaki Isa alayhi salatu wassalam bwe yali ayogera ku nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yayogera Ahmad. Ekyo kikutegeeza nti abantu abasinga obungi bannabbi sallallahu alayhi wasallam amakulu ekibinja eky'omubaka kye kisinga obungi kati kikiddako mu bungi kya Musa alayhi salatu wassalam. Era tukimanyi bulungi nti ekibinja kya nabbi Isa alayhi salatu wassalam Jesus kyali kitono nnyo era nga mwe muli abantu abatono ennyo nga ba disciples be abayigirizwa 12. Kati ekyo tukimanyi bulungi nnyo nti baabayigganya Sawulo nga tannafuuka Pawulo n'abayigganya. Kati ekibinja ky'aba Christians ekisinga ne kigenda ku another direction olw'okuba nti nno baabayigganya nnyo nga bagaa nti Jesus mwana wa Katonda. Jesus takyogerangako, si kye baaliko, teyakikowooza wadde okukiwenyaako. Kati ne bagenda mu another direction paka olwaleero kye baliko bagamba nti mwana wa Katonda so nga Jesus tabanko mwana wa Katonda. Ekyo kitegeeza nti ekibinja kya Musa alayhi salatu wassalam kyali kingi, y'ensonga lwaki Allah erinnya eryo yalibawa okuba nti batendereza mu bungi. Kati ekibinja ky'omubaka yali quantity alayhi salatu wassalam. Unlike ekibinja ky'omubaka Isa alayhi salatu wassalam, Allah yabawa erinnya lya Ahmad okuba nti batendereza erinnya lya Ahmad, bo baali quality. Tukimanyi bulungi nti abasinga baafa mu ngeri y'okubabonyaabonya Roman Empire. Abaroma babateekanga mu maaso g'empologoma ne babalya ne zibalya, babateekanga mu misumeeni ne gibasala nga balamu nga batunula bati buli omu atunula. Bababonyaabonya nnyo era baali batono mu nsonga y'okuba nti basaasaanya eddiini y'Obusiraamu. Kaakati erinnya lya Maahi Allah yalimuwa
okuba nti obukafiri busangulwa ku lulwe kuba tukyali kumanya ga mubaka alayhi salatu wassalam. Amakulu nti yamuhu Allah asangula obukafiri ng'omubaka alayhi salatu wassalamu amaze okujja. Era tukyetegereza bulungi nti obutakkiriza bwaliwo nga omubaka azaliddwa naye nga we yafiira mu Arabian Peninsula tewaaliwo bukafiri wonna, mu Hijazi yonna tewaaliwo bukafiri bwonna. Era mu lutalo olwasembayo olwo lwe yatumirako Zaid ibn Haritha n'atuma ne Ja'far n'atuma ne Abdullah ibn Rawah, terwali mu Arabian Peninsula, terwali mu Hijaz, lwali lwesuddeko wala wa Hijaz. Kati Al-Mahi kitegeeza nti Allah yasangula obukafiri n'abusangulira ddala naye nga abusangula nga tuyita mu Nabbi sallallahu alayhi wasallama. Era bw'okyetegereza obulungi olabira ddala nti emyaka okuva lwe yafa 23 obukafiri bwali busanguddwa mu bitundu bingi nnyo, n'okutuukako gwe olwaleero Allah tabaraka wa taala olwokuba nti watuula shahadu, bakadde bwe baatoola shahadu, bajjajja babakadde bwe baatoola shahadu nga bayingira obusiraamu. Kale n'olwekyo obusiraamu ne bubanga bwatuuka mu China ne butuuka mu Andalusi, Spain, lwakuba nti Allah tabaraka wa taala yali amaze okusumulula n'okugjawo obukafiri nga buyisa mu Nabbi sallallahu alayhi wasallama omubaka asembayo.